ASP Bernard Clyde Sembusi ow'emyaka 4 nga mutuuze ku kyalo Buwambo ekisangibwa mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso yakkakkanye ku Mukyalawe Jacqueline Nantumbwe ow'emyaka 29 n'amukuba nga kw'otadde n'okumugoba mu maka ge. Wakange nga mpulira mponye kubanga bwe mbadde ng'erume lubadde terukyankuba nga nze mpulira ninawo enjawulo bwe nakomyewo ewaka yayise bannyina bonna ne baddamu kunkuba. Ne bangobe waka ne bangambe waka sikyayinawo kange waka we natuyanire waka we nakolera. Nantumbwe tumusanze mu maka ga nnyina Erutete mu Kasangati Town Council n'atutegeeza nti ASP Sembusi yamulumbye n'ab'enganda z'abalala 5 kw'ossa ne mukyala w'omugole ne bamukuba. Wabaddewo Poliisi nalwe nakanwa gibangi ye kennyini ye yakulembedde olunkuba n'akwata ensululu antememu bagimugyeko bujja. Ne mukazi we yennyini n'aleeta embooko mbu bankube ne bansindikiriza ne bansuula wabweru. Bwe natuuse bwe nti naakubira mwannyina essimu mbu ajjajjewo abaana bankube bulungi banzite. Nannangira buli kimu naye nze byayogera tebinkwatako. Mu maziga amangi Nantumbwe ategeezezza nti bba ayitiridde ejjoogo nga kati takyayagala nakumulaga ku baana be yeezaalira. Saagala mbajja kwata abaana bange obampe kubanga ne wenagenda ku Poliisi yawe akulope wala bwabo bagende sobola kugulako omusango ogw'okukuba nga nakubba. Lwaki abanzijjako abaana bange ye yabazaalira be nazaala nga ndi mwana muto. Abaana be nazaala omwana agasooka namuzaalira emyaka 16. Lwaki abeera nzijjako abaana bange? Ekisinga okuluma Nantumbwe gy'emyaka 12 gy'amaze mu bufumbo n'omusajja ono gwagamba nti akoze kinene okumuzimba nga tannaba na kufuuka muserikale. Ejjumba nakiyingira tennaba kugwa kati emaze okugwa mutewe kyali wange. Yalooze tana gye mbadde mirembe butaka mwe mbadde ensula. Yeke jiri ye yakwata n'atwala lwaki abatwalayo nga tagenda ng'ayagala ejju yange agiteekemu abantu abalala. Ayongeddeko nti bba teyakomye kumulumba n'okumukuba wabula yamutwala ne ku Poliisi y'e Buwambo n'amuggulako emisango nga wano waasinzidde n'asaba bekikwatako okuvaayo okumuyamba. Sobola muggulako omusango kubanga ye musirikale era ye yampaabidde. Kati n'engenda e Kasangati yo ne bagamba omuntu yenna aggulwako omusango kasitaba nga yakutuusizzaako obulimi. E Kasangati ne bagamba wemba muwawaabira siwawaabira sissaako nti musirikale kubanga ye musirikale w'amaanyi mu Uganda. Sembusi tusobodde okumufuna ku lukomo lw'essimu era n'ategeeza bw'ati ku nsonga zino. Kakati ensonga ezo ziri mu kkooti zijja kgenda mu kkooti mujja zigoberera nnyo nga ziri eyo. Ekyokubiri ye bw'aba alina complaint gy'aninako era naye bw'omuwa amagezi agende mu kkooti oba agende mu Poliisi ambawaale emisango gimale bwesi. Omwogezi wa Poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango asabye omukyalo ono agende ku kitebe kya Poliisi ekikulu okufuna obuyambi. Ono era alabudde abasirikale ba Poliisi obutakozesa bukodyo obwabatendekebwa ate kubuzza kukuba bakyala baabwe. Oba alina obuzibu n'ebbaawe ku nsonga z'amaka agende ku Police Headquarters waliwo ofiisi ya Child and Family. Eyo ofiisi ekola ku nsonga z'abasirikale ne z'abantu ba bulijjo. N'ekirala nkubira abasirikale bannange tebatwala amateeka mu ngalo bamanyi amateeka naye manyi oluusi obusungu anti oli oba yagenze n'omwana wo oba oliyita obyano bye ate akomyewo mukaka n'obusungu mugondera amateeka